Alright, mugwanga erya Uganda, Uganda bali ku bunkenke okusinga ddala abagizi ba Bobi Wine, General Muhoozi Kainerugaba azzeemu n'atweetinga era n'ata akaka. My goodness, bangambye nti obunkenke bw'amaanyi nnyo ddala mu nkambi eyo olw'ensonga nti awandiise ku kibanja kye ekya X oba Twitter n'agamba nti ya ebintu byonna byagenda okukola Robert Kyagulanyi mu Bobi Wine abijja ku taata we era n'agamba nti I exonerate my great and vulnerable father from what I'm going to do. My omwami ono nyangerako n'agamba nti baakatta abanup ba foot soldiers abawerako ddala baakatta banup terrorists 22 balambirira era agamba nti owa23 agamba nti yandibadde Bobi Wine asabira n'okusabira abire Bobi Wine era nayongako n'agamba nti tujja kutta abayita ba foot soldiers aba NUP until nga taata we oba muzeeyi agambye nti okay otherwise. My goodness, omusajja mukambwe era nayongako n'agamba nti nze Muhoozi Kainerugaba ndi prophet. Immediately bana ababiri balimala kugendako mulingi bamale kwekubamu ko baterere kubanga General Kainerugaba Muhoozi General Kainerugaba Muhoozi mutabani wa President Museveni yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko mwena mwakirabya abasinga pozi nga toyinaako data n'agamba nti awadde essaawa 48 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Presido w'ekibiina kya NUP avuddeyo neyeewa mu mikono gya poliisi. Ne Kyagulanyi n'amuddamu era abasinga mwenna mwakirabye wali bayagadde Kyagulanyi ajja kuvaayo yekayeka yeweeyo naye nga tebamuleese bwe batyo ssebo era ebigambo bingi nnyo ebyabadde ku Twitter we byatambudde omukutu gwa X gwe kyoba omanya si byangu bano ababiri bayakabayenga ekiriwo kyekyo si birungi buli omu yekonjera yenna ebigambo ebitali bituufu ebitali birungi si byangu kale era nga bw'omanya embeera straight out asinga okuyiga yavimba tukyali mu mbeera eyo. Muhoozi Kainerugaba gemanya gali ku mukutu gwa X ogwalabikiddeko obubaka nga buwa Bobi essaawa 48 zokka okubanga bwatyo yeewaddeyo mu mikono gya poliisi era nga kino bw'atakikola ajja kutwalibwa nga omumenyi w'amateeka omutujju era ajja kukolebwako nga amateeka bwe galagira. Soka ompeka follow like nga video yange bambi nkwegayiridde bw'omala ogiraba commentinga then osharingire buli kyaliwo. Kakati obubaka buno bwabadde ku mukutu gwa Muhoozi Kainerugaba ogwa X bwabadde mu luzungu obwasose bwabadde bugamba nti exonerate my great and venerable father from what I am going to do to Kabobi. Nti tata wange mbimujjamu byonna bino byengenda okukola ku kasajja kano Kabobi. Naddamu n'agamba nti as for Kabobi the permanent loser, I give him exactly 48 hours to surrender himself to the police, and if he doesn't, we will treat him as an outlaw, stroke rebel, and we shall handle him accordingly. Nti gwe Kabobi oweereddwa essaawa 48 zokka okubanga bo teweewaddeyo mu mikono gya poliisi era kino bw'otokikole ojja kutwalibwa nga omumenyi w'amateeka omutujju era tujja kukolako nga amateeka bwe galagira. Kyagulanyi bino olwabadde okumugwa mu matu naye n'abaka essimu ye n'abaako bye yayogedde. Kyagulanyi atandise bw'ati: You ordered the military raid of my home to harm me. I beat you out of your own game and escaped. Nti gwe walagira amaje gasaleko amaka gange gantuseko obulabe naye nabakubira mu kazanyo kamwe nembebbako. Kyagulanyi yeyongeddeyo n'agamba, Here you are now, seized with fear and panic, confirming your wicked plots against me. Nti kati oli wano ojjudde okutya n'okwewaliikirira okonfaminga enkwezi ez'ekinafu ze wali omplaningidde. Kyagulanyi yeyongeddeyo n'agamba, I will resurface when I decide. Then you and your father will do whatever you want to me, but don't make a mistake. You will not be able to escape the consequences of your chronic plots. Nti nja kulabikako wonna we naayagalira bwe ne kitaawo munkole kyonna kye munaba mwagala wabula temukola ensobi kubanga temujja kusobola kuwona ebyo ebinava mu kiki munaba munkoze. Ku lwa Uganda n'ensi yange sigadde yolo updates. Thank you. Yes, Mr. Peter. Okay. And they killed 2 people in his house. They killed the gate man and 2 people in the house. They broke the cat into his house now. Yes. And the army has him. So that's a fact I'm telling you. So you need to break this news. Okay. That's absolutely correct. There's no doubt at all. I can tell you, this guy contacted me now. They have landed on his compound, and then at the gate man tried to resist and they shot at him dead. And then the cat through the door. Then inside they also shot 2 people. Okay. So they have him now.
So far, have you contacted the BBC and other news networks in UK? Yes, I am contacting a few people now. Okay, please contact those mainstream medias in UK to report that incident, because we need to expose Museveni, because his mission is trying to create or to cleanse or to create a mini genocide in Uganda, because according to the information of Uganda lately, that they are shooting. Let me get off and contact them. Okay, thank you. Tusibe enkolobe n'atulimba mbu ayogedde ne president. Mwera president agambye tetuzikiza. Bannange nga neefuga nnyo omugezi bannange. Akantu ako tekannemu bannange. Uncle. Newuunya ningamba president ku pride gyayina. President ku pride gyayina. Ate ye yaleta neno DP. Era yafubutukaawo kabanje. Abanyampi bonna bali omwo. President ku pride gyayina okubi. Olizo ono busokoma kimaze okwetegereza. Ekyo maze okwetegereza. Omukulembeze yawambibwa. Ffe tumanyi gwe tulwanyisa. Abantu bonna kugamba mbu simanyi soka wetegereze. Abo bonna bali ku mirimu. Ekyo nkikubuulira. Kiri confirmed omukulembeze muwambe. Uncle Umaru. Ochimanyi kwolo lunaku twali ku live ewange. Ne tugamba bana Uganda statement, president asa akola statement nga atanzana statement. Twaliko ne ba Momo. Momo ne tugamba nti yo statement si ya mukulembeze waffe. Era ne video jeri nze ku page yange na gikola. Okitegera ne bajja ne batugamba mbu president ayogede ne better source. Ayisoya kwolo. Webale nnyo. Ne ku page yange video jeri. Nabuuza omwana ne mubuuza president yayogedde nani? Mwana. Ngamba nzo musajja gwe nayogeranga naye ongambe mbu yayogedde nga gwe wano waliwo obubadi ekyo kye muba mutegeera essimu ze teziddanga mukubaako katiiki kamu era twabadde twemulugunyaawo ne tugamba omukulembeze yalisindiseeyo koodi tasindise koodi kumba omukulembeze baamutujjako dda tuli mu kwesiriwaza eno. Mukulembeze bamaze muwamba kalaivaako nga tekavaako tuga bana batavaako batawumula namu kiro misana Kugambye ne bwoyita Morini awano nakugamba era Momo naddayo nagamba tusoke tusome statement ku statement omukulembeze wa fitasa stand sana statement nasembyayo endi era kwaliko omwana natugamba ezo code ziba za police aba police basosa statement wansi ne basembyayo endi era ne tulaba mu bigambo byonna ebyawandiikibwa ne tugamba omukulembeze wa yandisiza mu code za bageto youths ngate muli president asa akola statement nateka ko mu statement ali natataginga nti oba hashtag banange twa olunaku ne asharazani huyo wansi twaliko ne Morini ne bwomuleta abana ne bajja ne batugamba mbu nedda mu biveeke ebyo president ayogedde ne better source I swear ne nange twali tukumya akaliro mwana anko kakati bigatta we bigattira wawano we tuogera ku better source filimu gibabadde batuleetedde olwaleero eyoli omwana eyagambye yavudde mu Amerika oba abeera mu Amerika oba UK mugirabye yoyo kumacha oyo kyaliwa better source mubiraba engeri gye bigattamu nze eyo statement y'omukulembeze mwalimu sentence nga omanyi okuddiringana ng'oli ayagala okumakinga sure zali siwe nabagamba ng'oli ayagala okushuwalinga okubagamba nti ekintu kyabagamba kitufu mweyo statement mulimu statements nga zifanagana ng'oli ayagala kwegamba mutwale ekyange kyembagamba naddiringana
twagyemulugunyako eyo statement gwako ka live nagera nekola live zali sabagamba nembagamba batugambye omukulembeze bamuwambye omuntu wakuwamba kuwamba n'ebibyo nabibagamba zadi ku live nembagamba omukulembeze balayika okuba bamuwambye n'essimu ngandifala nnyo bannange wallahi twabyogera nkugambye nze Umaru ne video netugamba oli wakuwamba kuwamba n'ebibyo byonna akuwamba n'ebibyo twabagamba omukulembeze waffe tumumanyi newunyo omwana nga gamba yakubidde beta sauce nange nakyewunye kyeki oyo omusajja omulaba kamubabuulireko oyo omusajja ali principled nga bw'owulira ali principled nga bw'owulira nga bw'okiwulira twabikubako ebirowoozo president